Ora kano zitulese aka batusibiddeyo. Agenda tambula no bagalage. Itabuse ekigambo protest vote okukanoonya okukalonda n'okukakuuma wetwogerera nga kirabika kireese obuzibu era okutya kweyongedde naddala nga kulabikira mu bakulu abali mu magye g'eggwanga erya Uganda. Olunaku olwaleero General Muhoozi Kainerugaba ayina gy'abadde sayidi eyo nga bali mu mukalo ogw'okutikkira era nga kigambibwa nti waliwo ba army officers senior officers 30 abamaze okubeera nga batikkirwa olunaku olwaleero. Kakati CDF oba Chief of Defence Forces General Muhoozi Kainerugaba abadde ku mukolo eyo n'ategeeza ebigambo by'ogenda okuwulira mu katambi k'engendo okubanga nkuwa omukka ogubalagala mu budde nga guli eri mu kuvuga ku bawagizi b'ekibiina kya National Unity Platform. Abasajja babafuuyidde pepper spray babakubye amazzi gano ag'ekimotoka ge mumanyi obulungi ennyo wabula nga bakyagenda mu maaso n'okulemerako bali ku kigambo protest vote noonye londe kakuume era nga His Excellency Kyagulanyi Ssentamu bwazze nga akugamba ogenda biwulira. Kakati mu budde bwe bumu eno nga General Muhoozi Kainerugaba ebigambo ayongereza ku byabo abakulu abazze babyogera nga bagamba ki wagenda kubeerawo media emala wagenda kubeerawo kye bayita scrutiny emala wagenda kubeerawo amawulire wagenda kubeerawo ba agents wagenda kubeerawo ba observers local and international observers era n'abategeeza gwamala okulonda akaluluko kwate kubo ogende ewaka teri kubeera ku polling station. We appeal to citizens to cast their votes peacefully and go home, not to hang around the polling stations. The vote count. Ebimu ku bigambo omukulu byayogedde ngenda bikwongera omukulu ategeezezza teri kubeera ku polling station bibadde olunaku lwa Josori ennaku z'omwezi zibadde nga 15 mwezi gwa December omwaka 2025 babadde bapromotinga senior army officers abali mu 30 babadde babatikkira era General Muhoozi Kainerugaba yasinzidde n'ayogera ebigambo bye kyokka ng'ebigambo ebyo byawukanira ddala n'ebya His Excellency Kyagulanyi Ssentamu byazzenga preachinga ebyokukanoonya londe kakuume ate beerawo okuuma akaluluko ate mu bukambo bw'ekika ekya waggulu. Njagala muveeyo baganda bange mugende mulonde bw'omala okulonda dawali ng'onyiize. Njagala muveeyo akugambye genda olonda akaluluko ate beerawo ate munyiige musobole okugenda maaso n'okubanga mukuuma akalulu kammwe. Omulala n'akugamba tobeerawo ng'okuuma akalulu era omala okulonda kwate ekkubo ogende ewuwo. Bino byonna mbikuleetedde mu lutambi luno byogenda okuwulira ogenda kutya. Waliwo n'ebigambo ebirala byogenda okuwulira ebyayogeddwa omukulu amanyiddwa nga Frank Gashumba. Ono nno awulikika mu katambi k'engendo okuwa ng'alinga asiga obukyayi wabula obukyayi buno bugambibwa okuba nti abyogeza kutya era okutya kweyongedde ali mu kupromotinga kintu Abanyarwanda mu ggwanga erya Uganda eggwanga lyabwe era tebasaanidde kutya. Waliwo bwe babadde bali mu kubeera nga bapromotinga mwabaddemu n'abayizi ba university ebyo byonna bibadde bikya maaso n'okubeera nga bitambula era mu lutambi luno lwennyini lwali mu kuwuliriza gwampuliriza njagala okutegeeza nti ngenda kuwa ebikwata ku mukyala mu Nnamagye ali ku ddala lya Meja omukyalo yamanyiddwa nga Meja Auma era ng'omukyalo ono yakola ekyobuzira lunaku His Excellency Kyagulanyi Ssentamu yali agenda ekawempe ku kayiningirako kanso Elias Limbazi Nalukola. Omukyalo oyo yakola ekyobuzira ayungula abasajja abawanvu n'abampi okuva mu kitongole ekya Jati kitongole kya byakwerinda wabula nga kikwasaganya bintu bya bomu kubanga bakiyita Joint Anti-Terrorism Task Force. Kakati omukyalo ono bambi alaba nga bano bagenda maaso n'okukuba abawagizi b'ekibiina kya NUP Emiggo bakola ebintu ebitali mu mateeka era ebitali bituufu. Omukyalo ono kiki yakola? Yakozesa kye bayita professional, yakozesa obukugu bwe era we wabaawo ebiragiro ebyali bimuweereddwa omukyalo n'alabika wabula amawulire gaafuluma. Omukyalo ono yali amaze okubeera ng'awambibwa era nga His Excellency ekinga amawulire gano n'enkolo za kiki kyavaako omukyalo ono okuba ng'awambibwa. Omukyalo ono kwata oba ekifaananyi alabika ennyo ku mitimbagano akutte abavubuka ba Jati babiri n'abasikayo ali bagenda maaso n'okukola ebikolobero omwali okukuba abawagizi b'ekibiina kya NUP Emiggo ekyali tekikkirizibwa mu mateeka kyali ekyobulabe ennyo ye ng'omukyala mu Nnamagye alaba nga tekigwanidde era bambi n'agenda maaso n'okuba ng'akola ekyo kyateekeddwa okukola nga mu Nnamagye yako obuzibu. Remember that everything you believe you can achieve, man. Watch this. Never
Kyalo yo mulabye action akatambi ako ngenda kakongera mu bujju. Wali munna Uganda yasooka kumanya wabula waita ennaku exensoba ya breaking up ategeeze gwanga bannange njagala okubategeeza banna Uganda mwene. Kyala Meja Auma yakola ekikolwa ekyo kye mwalaba mu katambi ali ekyobuzira bannange kino kibali mugenda maaso n'okukola kirabe nnyo. Kyalo oyo kutogerera yawambibwa yabuzibwawo yasibibwa Exensoba Kyagulanyi Ssentamu bayo na breaking up ago. Nero mukyalo oyo gwe bayita Meja Auma gwe mwalaba ku butambi ng'asika ogwo omusajja ogwa jaki ogwali gukuba mu namawulire abamenya tawa okugulu. Ngenda kwongera akatambi ako ogenda kulaba byonna nga His Excellency yogera wabula bwe tuwogerera ku ssaawa n'ennyini akatambi bambi waliwo amawulire agatali malungi. Kyalo oyo nga Meja Auma nambi kuleetedde ogenda kubanga obiwulira ddala gwe amaze okubeera ng'osaba watanaba kubanga osubscribe okujjukira batakade bakuyambira ddala okubeera omukuwa okumanya engate ebitambula oba emboozi etambulira ku mukyalo yamanyi Auma nakugite bigambo bya General Muhoozi Kainerugaba byayogedde nga ategeeza nti bamumala okulonda waka ogenda kubiwulira. Omukulu amanyiddwa nga Frank Agashu bigambo byagenda kubanga ayogera nabyo bikuwa mu katambi wabula nga bulijjo ne tubanga ate tubaako ensonga nkulu okubeera nga tujjawo gwe wenna agoberera era ng'otambula waffe okugula kulaaga kyagenda maaso ono okulaba nga tugula kulaaga z'eggwanga erya Uganda mwakirabye bulungi nnyo era mukirabye eruba kulaaga kaakati efuuse kikwanyisa era abamu ku bantu abali ku sayidi ya omwawulira ku ki kulaba nga alwanagana kulaaga ab'ebyokwerinda batandise okubeera nga balwanagana na fulaaga lwaki Exensoba Kyagulanyi Ssentamu Uganda mukule fulaaga ate muzikozese kati ate efuuse eri ebyokwerinda agala kulaba ku muntu yenna akulaga kakati wano naye akugamba atuteeke mu bungi nnyo bwe twogerera embeera ekyagenda maaso n'okuba gwe wenna yakoze contribution yo akola kya mutawana nnyo ebaza muganda wange ambi amanya nga nkwebaza webali kubanga oguze fulaaga ate mu bungi ate kasimu yenna akoze oka kulaba nga nobanga okoze akwakyoge maaso n'okukola awaana nnyo kakati gwe wenna ayagala okubanga naawe weegatta ku tiimu genda maaso n'okubanga fulaaga 075 osobola okuteeka nebaza bannange n'abajja ne muteekako obubaka bw'enkumi oyina fulaaga era mbasi neeyo gye muyita ne mugenda maaso n'okubanga mugabayo zifulaaga era tubasi totya oba togaana ku contributinga n'ekyo kyonna kola nebaza abatulaaga mu mpeke gamba ninawo fulaaga 1000 ninawo fulaaga 10 ninawo fulaaga bwezi amwe atukisi mwebale nnyo mwebale ddala 075 08 namba kubanga oyitira n'ofuna agent omuntu yenna okuva ku mukulu wa Red Zone TV kubanga tushima kubanga tuletedde ki gambo General Muhoozi Kainerugaba byayogedde okulonda ddeeka byonna ogenda biwulira bigambo bya His Excellency Kyagulanyi bikugamba nti ate gwe todda waka byonna ogenda biwulira wabula twakalango okutolonto nga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawanya olina omukyala ng'akutawanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo wooteeka sente zifa bufi bowola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambulirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutaweebwa nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp. Yes, kwe bali kubanga okya gy'osinzira okubanga gy'otula agwata aba kubanga osaba yo era okutegeerera wansi olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kale omu ku abo abasooka okumanya batutaddeyo kubanga ensonga zitambulira ddala kumpi buli lunaku tukuwa amawulire njagala kutandika n'ensonga y'omukyala amanyiddwa nga Meja Auma nga sinnakuwa bigambo ya General Muhoozi Kainerugaba CDF
era amaji nakuwa bigambo ya Frank Gashu yagala nkusooke nkuyiteko ku story eno ye bulungi mwezi gwalinga gwa mukaaga bwe mbasi wali mwezi gwa mukaaga mwezi gwa kutaano gwa mukaaga awo twali mu kalulu ke Kawembe His Excellency Robert Kyagulanyi olunaku luno yayolekera e Kawembe era yagenda mu bifo ebyenjawulo okukampeyiningirako Manso Elias Rimbazi Nalukola olwaki ekyaliwo abasajja abajjaati ATT Joint Anti-Terrorism Task Force bayungulwa baba nga bali mu byabbulaako ebyo bagenda maaso n'okukuba kumpi buli muntu yenna yagenda maaso kulira ku His Excellency Robert Kyagulanyi Nalukola kubanga twali mu kalulu ke Kawembe abasajja mu kukuba emiggo bakubanga buli kira kati uliriza ekyaliwo oluvannyuma lw'okulaba nga bino bigenda mu maaso omukyalo oyo bambi Meja Auma yalaba nga ekigenda maaso n'okukolebwa y'amazima kanya ya buntu era ye n'akozesa ranka ye kubali ku ddala lya Meja ate n'akozesa kibayita professionalism gamba nti bantu mmwe kyekuli mugenda maaso kubanga mukola buno bulinga butemu era sisobola kukitunulira butunuli kiriza watyo enda n'abanga abasikayo nabagamba kino kola tekika fine abantu wakubye mukoze bye mukoze na tandise okukola kisusse utandibadde nga kikoma era ekikolwa ekyo alabikirako ne mukati obanga obadde otugoberera akatambi kano wakalaba kakati njagala kakulaga otengo okategeera bulungi nnyo okannyonnyoke oddemu okalabe baali bakuba omuggo bakuba kumpi ku wagizi kalo nno n'akozesa professionalism ye n'abasikayo ngenda kukulaga ebyamutu Remember that everything you believe you can achieve, man. Watch this. Aye, bala ne bandi ngona mo abatuba. Bamone bagwa mama nyine bakita. Na ene no kamba gambe amazima. Ole mena ko munangi omalako. Kati pasaba upe kumumba na longa. Twesinga mukama katonda. Kubanga ne Daudi yanyiga kolia singa yesize mukama katonda. Wadenge mbela ekayo sobola. Tusaba tokwa musubi osobola. Manya mukama wali osobola. Sobola embera yonna. Wadenga etisa nyingi osobola. Na mukama wali osobola. Kale no tokwa mumanyi osobola. Osobola mu mbera yonna. Kola wa maso tunule. Kubawo sibiriza siyegenda. Zonga zabanga bonje. Okumanya kokwe kuyamba abalala. Omukyalo oyo gwolabye mu katundu yako era gwolaba mu kifaananyi awo akolinzeeko omukyalo oyo bamuyita Auma era omukyalo oyo yakola ekikolwa ekigenda mu maaso kayo abantu abasinga obungi twasooka ku oba ki ekyabaawo oluvannyuma lw'eyo action maaso ku lunaku His Excellency Robert Kyagulanyi bwe yali agenda Kawembe wabula oluvannyuma His Excellency yajja n'abreakingamu nga bw'omanyi oba oliawo ye afuna amawulire okuva mu sources yawulo tegeeza kyalo oyo yawambibwa olw'ekyo ekikolwa kye yakola yawambibwa bwatyo n'abuzibwawo emisango egyamuggulwako tegyategeereka wabula ye president yategeeza eggwanga kyala yabuzibwawo era ali mu basement yalingibwa naye omukyalo oyo gwe bayita Meja Auma gwe mwalaba ku butambi ng'asika ogwo ogusajja ogwa jaati ogwali gukuba munnamawulire abamenya tawa okugulu omukyalo oyo yali komanda waabwe yajja n'asikayo omusajja n'agamba totta muntu naye omukyalo oyo okuva ku olwo bamukwata ne bamuggalira mu basement bamutulugunya talabanga ku looya talabanga ku mulamuzi naye bamulagira bamusibe bamutulugunye bamuyise mu ngeri emmalamu ekitiibwa lwaki kuba yagaana abeyita abasirikale okolera ekyamu nga balimu emifo so nabo tubalwanirira ng'ogyeko omusaala gwabwe gwe mbagamba bulijjo nti gwo tugenda gwongerezawo nga lumu January kati eyo statement His Excellency Robert Kyagulanyi kola ku lunaku olwo bino nno byali byansasa bano nno kaali kalu era nga bw'ogenda maaso n'okulaba akalu genda maaso awo eno yennyini era ne bino bwe bito we byafaanana akalulu kaali kafuuse era omukyalo ono bambi ne bwe twogera olunaku olwaleero bambi amawulire agatali malungi agagenda maaso ogenda okugawulira kyokka Nalukola yagenda maaso n'okuwangula akalulu ako wabula mu mbeera eyali eyo mbeera etaate
bakubiddwa embeera nga ya bunkenke nnyo abamu nga batuuse n'okukutuka amagulu kubanga twalabako omukulu amanyiddwa nga Haitawa oba Ongima Geoffrey genda maaso kubanga bambi yakutuka amagulu newankubadde nga Nalukola yawangula ebyaliwo era ne Nalukola yennyini yogerako n'agamba ekyamu buwanguzi bwange bwamukwasa n'ennaku abalala basagambiza nga bawangudde Nalukola yawulira nnaku. Era oluvannyuma lw'ebyo byonna kati njagala kukulaga waliwo wano omwami songa lwaki ndeese eggulire lino era nendeeta n'akatambi kano nno nga sinnakulaga bibaddewo olwaleero sinnakuwa bigambo General byayogedde ensonga ya Port era n'abategeeza bwe mumala okulonda mudde ewaka dabbiku sinnaba kubanga mbikuwa. Waliwo wano omwami omu yali mukozi wa RDM era RDM n'emugoba okwogera amazima. Kati omwami ono agamba alina information okuva mu banne baba kolegi omukyalo ono munnamagye amanyiddwa nga Meja Auma bulungi disclaimer bino byogenda okuwulira biva mu omu ku bantu abaali ono mumanyi Uncle Bean olanga ku radio emanyiddwa nga Solo Radio oba ne Solo TV era radio ye kigambibwa okuba nti yamugoba olw'embeera olwa side gye yali ateekinze okitegeera bulungi. Uncle Bean agamba yafunye information okuva mu ba colleagues aba Meja Auma bamutegeeza kyalo ono banga inamulamu era n'abagamba bibanga ddala si bya kiyaye era bibanga ddala eboogerwa UPDF egamba nti tuufu omukyalo ono either ku radio oba bamuleete mu owuliriza akatambi nga bwe nkugambye ebigambo bya mukutu no wabula bigambo bya Uncle Bean wulira. Nina amawulire agatali malungi. Akakiiko k'eddembe ly'obuntu UPDF mujjukira okulonda kwe Kawempe okwa Nalukola gyati we yakubira abantu amasasi n'embooko n'okwonoona ebintu by'abantu. Waliwo omukazi eyajja okusikayo abajjaati nga bakola effujjo yali munnamagye nga bamuyita Meja Ouma oba Auma eri AUM Meja Auma. Omukyalo oyo ndooza yali aweereddwa biragiro bya kuba bannansi masasi ndooza n'abijeemera. Bwe yalaba abajjaati baagala okutta abantu ng'abakwata bajjaati baali bakuba bannamawulire n'abasikayo bw'ati omukyalo oyo ngenda mubatera kambalage. Bwe yavaawo omukyalo oyo baamuwamba ne bamuteeka mu basement oba mu safe house ne bamutulugunya bubi nnyo. Singa omukyalo oyo eyali mu operation singa yali akyaliwo yandize na nnyonnyola. Kigambibwa nanyirwa n'okulaba abasawo be n'abantu be. Ntegeezeddwako nti omukyalo oyo alabika baamutta. Ntegeezeddwako ku bakoliigi be abamu nti alabika baamutta okusinziira kye baamukola n'embeera gye yalimu ne bamukweka n'abantu be. Uganda Army UPDF Meja Ouma oba Auma bw'aba mulamu mukeze ku TV ayogera ebyali e Kawempe n'embeera mwabadde. Omwakyalo oyo bw'aba mulamu mukeze mumuteeke ku TV. Akakiiko k'eddembe ly'obuntu wangadi ayogera ebintu awo nga tategeerekeka. Wano omuvubuka ono omuyindi Yalama Ram yavaayo n'ayogera ku oyo Kalimu bayani. Kakiiko k'eddembe ly'obuntu tekanyega. Babbalamu baawolereza oli omugagga. Naye ng'abaana bakugamba tulina obujulizi omusajja yakabasanya abaana. Nakati kati munnamagye ono bannamagye baanyira abapoliisi abali mu kutulugunyizibwa tebabalaga tebafuna bwenkanya. Ne famire y'omukyalo ono basaasidde nnyo bambi Mukama simanyi naye Mukama yamanyi kyayinza obakolera abagumye n'ekigambibwa mbwalabika yafa kusinzira kye baamukola okuva ku kulonda kwe Kawempe kuba
tebamukwata bamukidnapping bakidnap kubanga gw'okutta omusamuninga n'omuleeta mu kkooti n'omuwozesa nebadda ku mutulugunya bambi tubasaasidde nnyo UPDF bwe muba mugamba nti bitwogera bya swakaba omukyalo ono mumuleeti kale ne munamuteeka ku mudumu gw'emmundu ne mugayogera ebirungi byokka ogabe babadde balimba anyway yes bya Uncle Bean ku mukyala amanyiddwa nga Mega Awoma kakati gwe naawe information yonna osobola okugiga comment section teekamu paka ku nsonga ezefaananyirizo ate tubeere nga eryekulire mbadde nina okubeetera oba information eyo mbadde nina okuba nga njikuwa ekuteeke ku alert omukyala oyo ina nnyo information emukwatako wabula ku Uncle Bean ye bwatyo bwa kati njagala kujja twaliko ku kye bayita protest court kireese abasajja n'abaami bali mu byokwerinda bali mu gavumenti ya wakati bali mu buyinza boyinza okugamba nti abandi badde bali safe olw'ensonga kubibwogera oba kubyogerebwa alaga nti embeera owooze bigambo bya Frank Gashumba biyinza obutakuleka kyekimu olwaki ngenda bikuwa wabula nga sinakuwa bigambo bya Frank Gashumba njagala tuyitireko eno ebbanga lyonna His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu abadde nga akugamba genda ku polling station onda akaluluko oluvannyuma lw'okuba nti obadde okanoonya ukawali kalonde omala okukalonda ya ebbali nga semateeka bwagamba kubanga amateeka twaga kunnyonnyola wano bakugamba emitas 20 okuva ewali tebo erondebwamu ebaronderako era ne Simon Byabakama enga yeekubira sayi ye alinga alaga Simon Byabakama akozesebwa buki kozesebwa Simon Byabakama nga akugamba nti tokkirizibwa kubeera nga okuuma kalulu newankubadde ng'ate mu mateeka kino mwe mukuume akalulu kammwe teri agenda bagana kuuma kalulu sebo gwani ogamba abantu bagenda okuuma kalulu amateeka gagamba nti abantu abamanyiddwa abakkirizibwa kubeera polling station agents ba candidates buli candidate akkirizibwa kubeera na agents babiri tuyinawo ba polling officials abali wansi akakiiko k'ebyokulonda tuyinawo observers abanga bakkiriziddwa babaweereddwa olukusa okubeera mu kifo ekyo polling station we ziri ebibiina by'obufuzi nabo babirwa omukisa okubeera naba observers voter protectors bw'onoonya mu kitabo eky'amateeka tebaliimu sebo nnyabo tebaliimu abala temwagala kukula nti temwagala goberera amateeka kati oyigiriza amateeka sebo nnyabo voter protector mateeka taliimu era gwe banaawa simanyi bakuwadde olukusa genda obeere voter protector zikusanze ze singa mbadde gwe mukama wange nagamba genda obeere voter protector ze sijja kuva waka kubanga abagenda bayoola ng'enseenene mu kinonoke bakuwe campaign zaabwe ba candidates mugondera mateeka singa mugondera mateeka kirowooza nti sinabe nebisimanyi bye bagambe betulaba nti ab'ebitongole byokwerinda bakoze kino tebijja kubeerawo mujjukire we twatangira kampeyini zino bintu byatambula bulungi Simon Byabakama akulira akakiiko k'ebyokulonda akkirizibwa kubeera na ludda wabula mu bigambo Simon Byabakama birabikira ddala nga lwayina olwo era y'ensonga lwaki ebigambo oba n'ebikolobera ebizze bikolebwa Bakama ayina information era kakati ebigambo ebyo nga wobiwulidde akulira akakiiko k'ebyokulonda nga yabifulumamu yagala tuconnecting ebigambo bya Simon Byabakama ebigambo bya General Muhoozi Rugaba yazze ng'ayogera olowooza Simon Byabakama ani mukama we kakasa mumanyi bulungi naye ani amukozesa era lwaki akulira akakiiko k'ebyokulonda atateekeddwa kubaako byayogera ku nsayidi tateekeddwa kubaako sayidi gyagwako akulira amagye g'eggwanga erya Uganda tateekeddwako kuba sayidi gwako wabula byonna ebigambo bikonekitinga kakati wuliriza Muhoozi nkugambye olunaku olwaleero omukulu General Muhoozi Rugaba abadde ku mukolo abatikkiro banga bapromote over 30 senior officers as army pledges peaceful elections nga bwe bakiwadde omutwe General Muhoozi Rugaba abadde ku mukolo nga bapromote senior officers abasukka gwanga erya ibadde olunaku olwaleero gyasinzidde ayogera ebigambo bino
kiwajja kubeerawo temupeza ne mukuuma akalulu mala okulonda ewaka olw'ensonga tugenda kuba tulina nafu scrutiny wagenda kubeerawo ba agents ab'enjawulo wagenda kubeerawo medias wagenda kubeerawo ba observers local and international so akugamba temote tantala akalulu kammwe mumala okulonda ewaka. We appeal to citizens to cast their votes peacefully and go home, not to hang around the polling stations. The vote counting and tallying process will be transparent and is done in the open. Each individual candidate's agents will be present, and these include presidential, the directly elected MPs, and women MPs. That is on the 15th of January, 1 month from now, 1 month from today. Local and international election observers will also be present, and so will the media. So there is no need for people to hang around saying they are protecting votes. The process is transparent, and all these measures are in place to make sure that that transparency is clear for all to see. Therefore, there will be enough scrutiny to ensure that the election process is transparent, free and fair, and above all, credible. Those who try to cause trouble, as I've heard some people proclaim, will be dealt with swiftly and with all the tools at our disposal and in accordance with the law. Eno Muhoozi Kainerugaba yaduumira amagwange lya tateekeddwa kubeera na saidi gambo biwulidde. Simon Byabakama akulira kakiiko ka byakulonda kalina kubeera independent ate talina kubeera wabula bonna ebigambo bye boogera bigambo ebyo bikontana ate ne saidi emu kubanga jjukira saidi ya His Excellency Robert Kyagulanyi ekugamba beera ku polling station topaawo londa akaluluko yimirira meters nga 20 ng'oli observant ate ng'onyiize olaba akaluluko jjukira kino ne temateeka kyakkiriza. Njagala muveeyo baganda bange mugende mulonde bw'omala okulonda dawali ng'onyiize. Kati ate ye Simon Byabakama ne General Muhoozi Kainerugaba n'abamu ku balala bozze ng'owulira obadde bakugamba nti tobeera ku polling station. Kati nno kino kiragira ddala nti oba oliawo akakiiko ebyokulonda kandi banga genda mu maaso mu ggwanga erya Uganda. Waliwo ne analyst omu eyo n'annyonnyola ensonga eno n'ategeeza mukyali ku bino ye akalulu oba ebigenda mu maaso mu kakiiko k'ebyokulonda Simon Byabakama banga tabiinaako na kumanya wabula nga sinakuwa bigambo bya musajja oyo enkuwe ekigambo ekituufu ekya protest court Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu kyabadde nga apulikinga ekiviiriddeko abasajja n'abakazi abakulu abali mu buyiza bw'eggwanga okutya okolyawo n'okutandika promoting ekyabwe nti oba okutandika okutiisatiisa omaze okulonda ddeeka pulezidenti akugamba bano babbirawo akalulu era n'akugamba ne ku district ne ku zitale centers n'ebirala babbirayo akalulu n'akugamba mala okugatta biri byenkugambye nti kaonye londe ume kakati ate waliwo kagoberere akalulu bakabbira ku tale center akalulu bakabbira ku district mubeerewo mubale zonna ze tufunye buli omu afune calculator olumala akalulu ako mukagoberere paka ku tale center paka ku district bwe bamala okulangirira kamama mubagambe Bobi afunye meka tugate district zonna eziri mu Uganda bwe tuba tumaze okuwangula kati Byabakama bagamba ki Byabakama bagamba ki banange tukikole bagenda kujanga babatiisatiisa bagenda kuleta polisi bagambe bwe bajja basiba but let me tell you this also Uganda mugiraba Uganda erimu ebyalo 7,700 77,000 villages. Polisi ya Uganda erina abapolisi 3,300 ate nga abamu bakaddiwa abamu balema. Kitegeeza kyekyo kitegeeza tinemwe bagamba buli kyalo kya Uganda bateekeko abapolisi omu tebamala tebola babajjayo amagye bajjayo ne prisoni naye ate n'amagye tegawera 8,000. Kitegeeza nti bwe tukola kino ekintu ono the same day fena mu Uganda bannange bano abantu bajja tululiriza lwampaka
Byabakama temusubira tulangirira okujjako nga tuyingirira entumugamba tulina evidence. So mbasaba mugeeyo tulonde tubeere ne evidence yaffe. Bwe tunaabeera ne evidence tebasobola tugga. Bannange bwe tunakyusa Uganda tujja kuba tukikoledde bazadde baffe abazeeyi abagwamu essuubi tubawe essuubi balabe ku kyenji nga bakyali balamu. Tugenda kuba tukyekoledde ngaffe kuba ssaawa zino yeffe bataata yeffe bamaama yeffe bazadde yeffe ba elders. Tugenda kuba tukikoledde bato baffe abatutunuulira abatulabanga example abaagala tubanunule. Tugenda kuba tukikoledde bano abaana abato tebagenda kuddamu kubeera kyekimu nate. Bano abaana bagezi nnyo. Bano abaana tebalina okubeera mu Uganda empya ng'enguudo zonna nkole ng'eno waliyo airport nga tolina kuvuga 9-10 hours kugenda Ntebe nga waliwo train. Kisobokera ddala bannange muveeyo mulonde. Badde sine basaba kalulu nange kambasaba kalulu basibe ne banyabo yeze Kyagulanyi yeze Sentamu yeze Bobi Wine yeze Musabuli bannange nsaba munonde nga pulezidenti banekalagenda okunonda nabo mama kyawededda bannange mwebale nnyo okumpuliriza sanyusa nnyo okubasinkana mwebale nnyo okutuwagira mugende maaso nga mutuwagira. Bano bakandidati baffe mubalaba amazima tebalina ssente tetulina ssente bampadde ripooti nti temubasaba ssente mwebale nnyo mwebalire ddala kuba ffe tetwagala kati ezimu ku message faananyiza bwe zityo oziwuli wabula nga ye Simon Byabakama akakiiko ky'okulonda wamu ne Nugaba akulira amagye bonna ebigambo bye boogera ate bikontana nga bakugamba gwe bw'okola okulonda era n'amagye gennyini gazenga galabibwako nga gakola effujjo newankubadde effujjo lye babadde bakola era ebisinga liwunzise nalyo libakosaamu. Motoka no zitulese aka batusibiddeyo tugenda tambula n'obaagala genda. Yes, kakati ngenda kuwa ebigambo by'omusajja ono akunnyonnyola bino byonna bimulaba bigenda mu maaso koka ebyokulonda kalabika omulimu gwako sikeeka gukola. Simon Byabakama ebanga musajja wattu naye wa mikolo naye atamanyi na bigenda mu maaso tasobola kusalawo bigenda mu maaso naye yennyini ekiddako akirabiraawo. Simon Byabakama mu katambi kano kawulirize bulungi nnyo nga kakunnyonnyola omusajja ono wabula njagala owulirize bulungi nga sinnakuwa katambi ebimu oba obumu ku bubonero obulaga okutya okujjudde mu basajja bali mu buyinza ekyamazima njagala owulirize wano obeera njagala olabewo wano nnyo. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu azze nga akugamba bannayuganda muli obukadde 45 okusinziira ezifulumizibwa gavumenti wabula nga ye akugamba abantu obukadde 45 poliisi tewera yadde emitwalo 15 kitegeeza sobola kuba konteyiniza ebigambo bino bibadde nga biteeka ku bunkenge era n'olwekyo bangi bavuddengayo nga bagezaako okubisaabulula bavuddeyo nga bagezaako okubinaabula bavuddeyo nga bagezaako okutiisatiisa n'okutiisatiisa bannayuganda ekitandisa okuba nga kireetawo embeera y'ebibuuzo ebiwererako ddala n'okulaga oli awo amagye n'ebitongole ebyokwerinda birabika birina oludda. Wuliriza ebigambo by'omusajja ono. To overwhelm police, you even mentioned the numbers of police and UPDF combined. I don't know whether people hear these things or they think we are stupid, we don't really monitor this. And you say they are 50, when you add 50, we are 47 million Ugandans, overwhelm them, bring a Tanzania here, and you expect us to enter our cars, go to our barracks, cover ourselves. Excuse me. That cannot happen here. And I can assure you, we will use all the possible means, all the possible force within the law to stop it. That's number one. Number two, like I have told you, we are stakeholders in this country. What happens that is bad affects us. I have told you, bad images will stop the tourists to come here. The dollar will not come. The GDP will be low. My salary will be low. Any sensible person must connect these things. So nobody benefits from what is happening. But if you have a duty like we have, if you sign to join the force like I did, you have a duty beyond the rest of the people listening and telling me to be logical.
My mandate is different. Right. I have the entire country, everybody, NUP, NRM, those who are educated, those who are not educated, to protect. So we cannot allow a few section of the people to make the country lawless. Right. Kulabikanga kutisa ebigambo byava mu musajja omu era nga ava mu kitongole ekimu kwebyo ebyandibadde bikuuma wabula nga mu njogera ye awulikika nga alabika era nga atiisa ku bigambo Excellency Kyagulanyi Ssentamu byabadde ng'ayogera ebigambo ebimanyiddwa era ebikakasibwa birina tteeka lyebimenya era oba oli awo singa bibadde birina etteeka lyebimenya andibadde bagenda kugaza amata wabula kolebwa kitegeeza iriiko tteeka lyonna era nga bino biraga byongera okulaga Simon Byabakama n'aka bandibanga sibe bali mu control eyakalulu akagenda bandibanga sibe basalawo era nga nabo bennyini basajja battu manyi na kituufu kiddako tebamanyi ensonga zitambuzibwa zitya banga waliwo kye bayita invisible force era nga invisible force eno wega wa Byabakama kati nga wa bigambo bya Frank Gashumba wanga ngenda bikuwa Frank Gashumba afuddeyo ne message enkambwe era n'alabula eno Uganda y'Abanyarwanda era n'abagamba Abanyarwanda mutya kubaako nsonga ena gye mukola temutya kutambula Uganda yammwe nga akutwala wa Gashumba okuwuliza omukulu ono yabadde analyzinga okebyokulonda ne Simon Byabakama bino oluvannyuma nkomewo n'ebigambo by'omukulu amanyiddwa nga Frank owulira. Most of us we know that the Electoral Commission is not in charge. The Electoral Commission is just another ceremonial body. Probably their job is to announce the dates. I don't think that they understand even who is in charge of the voter register, because I've never understood that you have. Yes, let me tell you. Hello, the Electoral Commission that has been registered. So is there a voter register? Have you seen a voter register? We are told there are. You are told by who? 22 million voters. No, but have you seen the register? So I'm telling you that you can't have a statutory body, constitutional body. It works for 5 years. In this case, more than 5 years. And you are having elections just a few days away, and they don't have a voters register. If you listen to President Museveni, you hear him talking about the, what is it, biometric verification. I actually think President Museveni and his group, they have their own voters register where they have that, where they're going to apply the biometric verification, because Byabakama does not talk about it. It's nobody Museveni who says we are going to use the biometric verification, and if you don't pay attention to those kinds of contradictions, then you will deceive yourself that the Electoral Commission is in charge of these elections, which I think they don't. Who is in charge? Probably State House. I even saw a report, I think, by one of the media people, basically, where I said the procurement of the system to do biometric verification was done by State House. In that report, they were even listing the people who are involved in the procurement. Now, if you have an electoral commission, why would the State House be, or even people close to State House? Because it may not even be State House as an institution of state. It may be people within State House. This is the president himself saying we must have biometrics, and he goes out of the way to ensure that the biometrics are actually. That's not his job. That's not his job. He's a candidate, so he has no business procurement election materials. He's an interested party. He's a candidate. So when you see him do that, it's basically he's the one who is in charge of the elections, and that's why normally when you have and it's not only him, because it's across Africa. All these rulers who have overstayed in power, they organize the elections and announce themselves winners. I mean, that has been standard practice all over. All right, let's go Godba. We know now who is in charge of the election process. It's not the easiest. Don't ask the minister things that he doesn't know. You know, Godba, my friend Godba is not like that. It just depends on how you describe everything. This one will say this bottle is half empty, and another one will say it is half full. So it depends on which side. Must be one side that is correct. One side that is correct, that it's half full. But you know, the whole issue is what I would like to tell Godba. We have an electoral commission. I'd like to assure you that issues to do with procurement of election materials
whether it is the biometric system, whether it is ballot papers, it is all done by the Electoral Commission. But obviously, the Electoral Commission works with other departments, state departments. For this is my ministry. You cannot go into anything digital without them, because we are the digital experts. Even the IT. Kati w'omukulu genda ku yagala tugende ku telephone ebigambo ebyo Lwanga Frank Gashumba ebigambo bino byenkakasa nti bo abiwulira kulu amanyi Lwanga Frank ebigambo byayogedde era nga ebigambo bino yabyogedde mu kwewaana ng'Abanyarwanda ene eggwanga mu byafaayo by'eggwanga erya Uganda kati bamaze okubanga beewandiika mu byafaayo batya badde tekibangawo Abanyarwanda okwendoosinga o presidential candidate kati Gashumba agamba bo bakikoze bendoosinze General Yoweri Kaguta Museveni bonga Abanyarwanda oba abavandimwe Gashumba bigambo bye yageza kugenda maaso kubanga ate era bw'abadde ayogera ebigambo bino atuuse n'okutegeeza iggwe Omunyarwanda togenda kubaako kyotya kubanga Uganda yamu iriza ebigambo bya Frank Gashumba n'obwegendereza ye mbeere nga nkuerayo sigenda byongerezako kintu kyonna n'ebiwuliriza njagala mwambale t-shirt ezo ku makubo nga temutya lwaki in the entire history of Uganda guno gwe gusoose Abanyarwanda oba abavandimwe okuvaayo mu lujjudde ne bendoosinga president era gwe mulundi ogusoose Abanyarwanda okuteeka billboards ku makubo buli kuba erifuluma Kampala tuziinamu nga tugamba ki tuzamutoorayo heri lwaki Abaganda balina eddembe gamba tujja kulonda Museveni naffe tulina ogamba naffe tukyusa mulimu waffe netugamba tujja kukola ki n'abateso balina n'abasoga bakola ki temwetya eno Uganda yammwe ng'abantu abaki ng'abantu abalala mumpulira ekirala ekikulu ennyo muddeyo awaka mugambe bazadde bammwe ne bajjajjammwe nti ensonga yaani teri kirala bwe munaatukolera ekyo empeera yo mujja gisanga mu ggulu kino kibagamba nga kinako obukakafu tewali muntu akola bintu biri geared at transforming people's lives Katonda n'atamusasula Museveni awangadde emyaka 8 olw'okuba obulamu bwe buweteetingira kukyusa bulamu bw'abaki mumwenna kumani yali agenzeeko mbagambe wa Arua kumani amanyi Arua Arua ovuga motoka okuva Arua paka Mutukula n'ovuga motoka okuva Kisoro paka Maraba n'ovuga motoka okuva Gatuna paka Kweni nga teri akuyimiriza mumanyi lwaki lwa musajja omu ayitibwa ani Yoweri Museveni namboza sore bukyana kikonyeeko buli muntu gwe mulaba ng'atusigako obukyayi taba Muganda Abanyarwanda tulina a special relationship n'Abaganda kyova olaba tewali kifo mu Uganda kisingamu Banyarwanda nga Buganda kyekifo kyokka bajjajjaffe bwe bataateeba mu refugee camps era wangale Ssaabasajja Kabaka Muwenda Mutebi baba Kyagulanyi mulundi ekyo kinako obukakafu Nambooze Kalundi kennyini Butemaguzi ye Ssaabalundi abantu bali awo tewali Muganda yali akyali Munyarwanda lwaki tubawasizza nabo batukoze eki tutambula nabo tusomye nabo tulya nabo tewali nnyumba y'Abaganda etalimu Munyarwanda lwaki Abanyarwanda mu nnyumba teri nva ziribwa nga tegulimu amabulire tegali ate gyewonyesa gino emiyaayu egisiga obukyayi zino entarahamwe ziwasa baana bafu Kyagulanyi mukyala we mwana waffe Itungo mumanyi
Nubiya niri mukyala we muganda waffe Senyonyi simunaako buzibu takunumbangako muvandimwe yafumba wa kakati mugamba kutyamu mujja kutuzaayo meeting ne bamunagituuza mu siiringi ejja kuba tena bakugwa nga twategedde kino kankibagamba ate situlina gye tudda nze nzira mpira Maria olwengoma muwulidde wano abavudde Rwanda balinganga basatu waliwo omwana yagambye tuwe Rwanda awulya wanika nga uvudde Rwanda ng'oli wano wanika omukono omu babiri basatu bana bataano mukaaga only ate eddembe lyabwe okubeera mu East Africa nga bwe bakola ki nga bwe baagala bali ku bantu abali wano abantu mukaaga njagala omuntu omwagezeeko olukyalo olwo ajja kiwulira ajja kukola ki temuyisa mu bannamuleka mukasalimu temuyisangamu bantu maaso abalwana okuva eriwero ne bawamba Kampala ne bava Kampala ne bagikuba paka Kigali ne bajja Kigali paka Kisangani ne bajingiza Kinshasa sibo okuwamba Kampala tiyali Christmas okuwamba Kigali tiyali kafeja baazi baganda baffe balumu olutalo nefe ne tuli banna Uganda finally mbegayiridde mutandika olukyalo ku muntu yenna mubere law abiding citizens mupule naye oli bwabatandika nk'olukyalo mulunwane n'abasigaddewo beewuunye situjja kujogebwa mu nsi yaffe eno Uganda ffenna ki nsi yaffe mulyena kano olunaku lw'okulonda twelolonde ddayo awaka bino byempulya bino yagamba mbusiibawo tosiibawo osiibirawo ki kero londeyo Yoweri Museveni ekawungezi ku 11 ddayo okole ki si kwebaka ddayo omanye Yoweri awangulidde ku mmeka ompulya kubanga mpulya yaba planning okola effujjo ekirala mbeegayiridde ne bwoba oli wa Nuupu ng'oli wano teweetaba mu ki abasajja bakambweze embeera nabo abasajja baki teweetaba mu ki genda olonde engalabi ekitwalewa 11 akawungezi genda olabe Yoweri ya performance atya to set it up the first ever call center yatuza mutora Yoweri okutandika nga 15 egenda kukola 24 hours era kumu tujja kwetaagamu twagala muntu omu nga asobola okwogera ennimi 3 oba 4 mumpulira twagala omuntu ng'Oluganda olwogera Olunyarwanda olwogera biki kati mulaba amanye ennimi ennyingi olwo mulimu okukoza eki okuva nga 15 January egenda kubeera active paka okulonda nkoze eki ofunye obuzibu emutukula nga tunotifyinga DPC ofunye obuzibu emasindi same thing mumpulira ekirala tubasaba all over the world abaana ba universities bashaping ensi bweneebeera. How many of you are willing to be volunteers? Ekirambe gayide WhatsApp groups zaffe zonna okuva ku Monday tebeeramu bino mbu ekyakatabe etonye eno tennaba okutandika Monday tubeere nga amaanyi gonna tugatadde ku ki Yoweri Museveni. As council for abavandimwe twalidde sono ono musajja nsaba jangu wano ono musajja bambi mukubireko ku ngalo ye ya coordinating our visit to Teso region nikusinkana bannamu abantu beeri beewuunya nti naye tukola ki gye tuli so mbasaba eyo listi gye muwandiise tugenda kukola a WhatsApp group platform. If you are willing to be a volunteer teekako erinnya lyo n'ennamba y'esimu kibe kiri naye mbeegayiridde WhatsApp group ebeere ya Yoweri okulonda bwe kunaggwa tuteekemu ebiki kubanga teri kijja kunyiiza ng'ebijjako byonna tebiri ni line mu kulonda kwa Yoweri Museveni. Kyembasaba ate aba students mutegeera mangu ekyo mutukoze eki
bw'oteekako ebirala nga tukujjamu tusigaze abantu 50 abamanyi kyekiriko dhani abantu 10 nga tebakola ki nga tebamanyi manyi tuli bangi naye nagambye Jackie abaana b'amasomero temuba na ssente tuliyanga bameka musuubira ayina lisi buli omu agenda muwayo transport wa mitwalo 5 amuzeeyo gyeyagudde buli omu ba students kiba kiri nze mwami naye ng'akutawanya olina omukyala ng'akutawanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe ayina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo wooteeka sente zifa bufi boowola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganye okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutaweebwa nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp